erinnya oluvanyuma. Egguliro lino lyabadde lyakakola ki? Lyabadde lyakajja. Mpozi waliwo n'omusajja eyeewanise kalabba yeewanise kalabba ne yetta mu ngeri y'ekisaazisaazi oluvannyuma lwa mukyala we okugaana okumusalira enkoko ye gye yawulidde nti ayagala okulya awute supu oluvannyuma lw'okudda ewaka. Bino byabaddewo nga lumu Desemba ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'olweggulo. Omwami gwe bayita Moralo George Franco nga mulimi myaka 27 ku kyalo ky'e Mahumo Lukakamwa Parish e Kaliro yakomawo ewaka nga alina appetite ey'okulya enkoko ye, kwe kulagira mukyala we gwe bayita Namugere Babirye okumusalira enkoko agimusiikire bulungi nnyo agirye. Omukyala ono yagaana okusala enkoko eno nekiviirako bbaawe okutabuka n'ava mu mbeera n'akwata omuguwa era n'adduka n'afuluma enju n'agenda neyeewanika ku muti mu ngeri neyeewanika ku muti ng'akozesa omuguwa ogwo ne yetta. Ono yasangibwa omulambo gwe bagusanga gulengejja ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba. Kifaananyi kibi nnyo nnyo nnyo. Abantu abamu oyinza okugamba nti oba babeera baloge kubanga mulimu ebintu ebimu ebyangu ddala. Omukyala waba tasalidde enkoko gikwate gisale ogimaanye bulungi nnyo gisiike owute supu wo wali weebake kikujjako okyate okuddaawo ogenda okola ki? Olabira ddala nga ovudde mu trading center oba ddayo mu trading center ogule ekifi ky'enkoko